tuyambale ngule olutalo kalwete tuyambale ngule tulima mu Uganda tuyambala ngule olutalo kalwete tuyambale ngule tulima mu Uganda. People power, power, people power, people power, NUP, everywhere, NUP, kunga Uganda, kunga mkono nchini kunga mkono nchini South kunga mkono nchini North kunga mtenga kunga chibime kunga mtenga tamikaso kunga. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Omukyalo oyo golaba ye Honorable Veronica Nannyondo. Omukyalo oyo eyatuula mu meeting nga bakola petition ey'okujja omukulu Mathias Mpuuga ne ba commissioner mu parliament wabula ate oluvannyuma wayita ennaku ntono nnyo n'agenda ate n'asaba babeere nga bajjayo omukono gwe. Jjukira omukyalo ono wa kibiina ekya DP Block era emikolo mingi nnyo kwalabikidde nga munnakibiina ekyo era abantu aba DP Block bangi babaddenga atambula nabo ebbanga lyonna wabula ekibiina ekya National Unity Platform mu kalulu ka 2021 kyamwesiga ne kimuwa kaadi oluvannyuma lw'okubasuubiza nti kati nkyuse nfuuse wa NUP. Naye jjukira abantu abava mu DP Block si kyangu nnyo kukyuka era ebiseera ebisinga oyinza obbagirageranya ku Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika, Balubega Mukaaku, kakati n'omukyala amanyiddwa nga Veronica Nannyondo y'omu ku bantu abo. Kakati we twogerera bamugobye mu kibiina ekya NUP nga baani abamugoba abalonzi bennyini mabegakawo twakuwa amawulire nga si birungi baavaayo ne bakola obutambi obw'enjawulo. Kakati olunaku olwajjo bakoze kye bayita press conference, bakoze kye bayita meeting eya ddala ne bagamba nti ono tulina okumunaabira mu maaso so omu ku ffe era si munnaffe tebawanise bipande nga bye bwe yakola. Emabegakaawo waliyo olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu kitundu kino eky'e Masaka okulaba nga baziika jjajjaawe omukadde Hajati Aida Kyosimbonaanya eyali amaze okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Joel Ssenyonyi Leader of Opposition bwe yali ayogerako n'abawagizi ba NUP mu kitundu ekya Bukomansimbi yabategeeza nti bannange omukyalo ono agenda agamba abantu nti nze namukaka okusayininga ku kiwandiiko kiri ekigoba Mathias Mpuuga. Yalema obbagamba nti Mathias Mpuuga mukwano gwe era ye tali wiringi okusayininga ku kiwandiiko ekyo. Kakati omukyalo ono we yalaba nga Joel Ssenyonyi amaze okumwabya ebintu abigambye abannabukomansimbi bennyini abaamulonda mu maaso ge nga naye yennyini waali. Kye yakola omukyalo ono yagenda n'akwata akabinja ke akabavubuka abaali abavubuka nga si bangi n'abakwata n'abatwala ku street ne baba nga bawanika ebipande ebiraga nti rope Joel Ssenyonyi ajje yeetondera abantu b'e Masaka naddala ab'e Bukomansimbi. Mbu yayisa amaaso mu Veronica Nannyondo. Kakati abantu bennyini ab'e Bukomansimbi ne bamugamba ssebo ffe tojja tunyumiza, ffe tumanyi gwe olina okwetonda. Baakusaba weetonde wagaana, baakusaba okyuse statements zo wagaana. Kakati twagala obeere ng'otuviira si Bukomansimbi yokka wabula mu kibiina ekya NUP bamutegeezezza tetukyakubalanga memba mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Era omukyalo oyo amanyiddwa nga Honorable Veronica Nannyondo ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu oluvannyuma lw'okuba nti bannabukomansimbi baamwambalidde baamunaabidde maaso ne bamutegeeza tokyali memba mu kibiina kya NUP newankubadde nga amateeka mu parliament gakyakukkiriza okubeera ku kaadi yaffe wabula ffe tumaze okubeera nga tukugoba. Byenjagala okuba nga nkuwa ku mukutu ogwa Red Zone TV bwe batonaba kuba nga osubscribinga kikole tukyajja n'amawulire mangi olunaku olwaleero byonna ogenda kubifuna. Ffenna nga tukuŋŋaanye wano era ekitukuŋŋaanyiza mukitegedde ensonga zino ezigenda mu maaso mu kibiina kyaffe ate mu Bukomansimbi. Bammembers ffe nga abakunga Bukomansimbi tukwatiddwako nnyo olw'ebintu ebigenze mu maaso. Ebintu bino bivudde ku ki? Ye mubaka waffe akiikirira Bukomansimbi district omubaka omukyala. Omubaka waffe ono nga ye Veronica Nannyondo. Omubaka tatukoze bulungi n'akamu okuvoola bakama baffe waggulu. Ekisooka omubaka ono alina ekintu kye yakola nga yakyekoledde.
mwenna kye mwamanya era kye mwawuliriza ate kye mwawulira. Omubaka ali ku level eyo ng'akiikirira omuntu atasobola kusoma ye tulowooza nti mukenkufu. Bwe yavaayo n'agamba lwe waaliwo ensonga ey'okuggyamu obwesige ba commissioners abaali balina kye bakoze ekitaali mu bulambulukufu. Ne wabaawo position yobwe okusalawo kw'ekibiina nga bo ekibiina kigambye abo bagibwemu obwesige nga ye position ya party. Omubaka oyo ne bamuwa olukalala olwo nga heading eraga bulungi nti yali yakugjamu bwesige. Yali mu Luzungu. Oluzungu lwe tulowooza nti alutegeera bulungi ku level eyo. Bwe maama we yamala okusayininga waayita ennaku mbale n'agamba ajjeeyo omukono gwe. Ensonga ze yawa n'agamba nti yali awuddisiddwa LOP, Leader of Opposition, nti yamuwuddisa yamuyita mu lukiiko. Omubaka waffe oyo tali mu lukiiko olwo LOP lwayita. LOP olukiiko lwatera okutuuza luba lw'aba shadow ministers. Mwatalina kutuula lyagimanya bulungi nti eri yali attendance list. Era bw'avaayo ate n'agamba nti bamuwuddisizza abaatulaze nti tali competent, tasaanidde kukiikirira bukomansimbi abantu abategeevu nga ffe. Kaakati ffe bukomansimbi abantu ffenna abatudde wano twafunye okwennyamira okuyitirivu olw'okutyoboola bakama baffe ng'agamba nti bamuwuddiisa. Ate n'atakoma ku ekyo ne bongera okugenda mu maaso n'omuyambi we ate ssentebe wa disitulikiti emu atali memba wa Kunga. Ye nga ssentebe wa disitulikiti tumuyita mu nkuŋŋaana zaffe za Kunga abeera ex officio. Naye ate bwe yavuddeyo n'agamba nti ffe Kunga y'e Bukomansimbi tuwadde nsalessale wa ssaawa 48 mbu nga tuziwa mukama waffe Leader of Opposition, kiba kitegeeza bavodde obukulembeze bw'ekibiina. Bw'aba ali mu parliament ku lwa kibiina nga LOP n'amuyita ne batandika okumuyisaamu amaaso okumuvoola bwe batyo abatawadde kitiibwa kibiina na bukulembeze bwa kibiina. Ffe bwe twatudde nga Kunga Bukomansimbi nga tetwekutuddeemu twasazeewo nti ffe omubaka oyo mu kibiina kyaffe, nze nga njogera oba oli awo temwantegedde bulungi, nze Eva biri mu Katonda ssentebe wa Kunga Bukomansimbi district, ate nga nze era ssentebe akwanaganya emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform mu Bukomansimbi. Bw'obaawo opposition y'ekibiina kyonna nteekwa okuba nga nze njogera kuba kati nze mbeera eddoboozi ly'e Bukomansimbi. Bwe mba soogedde nze nkulembera olukiiko nga kati bwe mululaba okuwa position y'ekibiina mu Bukomansimbi. Era na bwe kityo twasazeewo ng'olukiiko luno lukulembeddwa ssentebe nze ali wano biri mu Katonda okususpendinga twayimirizza omubaka Nannyondo Veronica. Ffe nga abakunga, ffe ng'ekibiina twayimirizza enkola yonna eya Nannyondo, twamuwadde suspension. Era ffe olw'okuba twamuwadde twamaze dda n'okuwandiikira Ssaabawandiisi Secretary General ow'ekibiina ku nsonga eno nti ffe tususpendinze omubaka Nannyondo ku lw'ekyo kye yakoze. Era ensonga ezinaddako ez'omubaka oyo ng'akyayagala okubeera mmemba w'ekibiina kino ajja zimala na kibiina kubanga be bayina okukwanaganya ebiddako ffe tubanga tu suspendinze omubaka. Ensonga ezo nga nzimaliriza nga bannanga abalala bano bennyina bagenda kugattako olabe muwulirize kubanga kino si kyange muntu omu. Nsigadde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani
Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.